omuwuliriza wa Tariik Media wena gyosinziira nkubuuzaako nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Wetwali tukula wabeerangawo oluusi jjajjaffe nga atugamba nti erinnya werikulemanga okukola mu bulungi wakiri olikole mu bubi. Waliyo ka video kano akatrendinga kati ak'omukulu Zambali Blasio Mukasa amanyiddwa obulungi ennyo omusomi w'amawulire mu Kayingo ku TVM ey'omu Kampala giyite NBS Television era nga musomi mukukutivu nga ne experience gy'ayina mu by'amawulire ewezako emyaka egigenda mu 15. Blasio Mukasa musajja amanyiddwa ennyo eyatandikira wansi nnyo nga ze ayambuka mu by'amawulire aze ayambuka okutuuka nti atuuse n'okubanga agafunamu obumanyirivu obw'amaanyi ennyo ng'ayinza n'okubanga asoma amawulire nga tebagawandiise. Blasio Mukasa waliyo ka video ke akatrendinga munaye gwe ampuliriza nga tetunagenda mu kavidiyo ako nkusaba gwe omupya omukutu guno okakkane okkalire ate era osubscribinge okomentinge olikinge ate tewerabira okuteekako notification bell tubeere nga amawulire gaffe gasobola okutuukako buli lwe tuba tugataddeyo. Tewerabira okulikinga buli lwolikinga nosharinga kavidiyo kano kafuna mileage okubeera nga katambula okubona amawanga. Nga tuze ku mulamwa gwa leero kavidiyo akaliwo kati akatrendinga ak'omwami Blasio Zambali Mukasa oba muyite Zambali Blasio Mukasa nga bwe yeeyita ku television eya NBS era nga musomi w'amawulire ate era nga TV host hostinga political show gye bayita Barometer ku NBS. Kale omusajja ono experience ayina y'amaanyi nnyo, ayina eddoboozi ery'omwanguka, eddoboozi esitula omuntu kwegamba esobola okusika omuntu abeere nga awuliriza kyagamba. Omwami ono babadde ku kiwatondeka ekiwatule tonkangakanga eyo yabadde show ey'omwami Bebe Cool era nga show eno yabaddeko attendance y'amaanyi nnyo era nga yabaddemu abayimbi ab'enjawulo, yabaddemu ne His Excellence Bobi Wine kwegamba omwami ono weyatwalidde omukisa ogwo okukola ka video kano akatrendinga saawa zino. Tekiyite nti oba kwabadde kwemulisa oba kyekiseera okukola erinnya nga lyaganye okulikola mu bulungi kakati ng'asazeewo alikole mu bubi, naye nga Blasio Mukasa yakoze ekintu ekitakolebwa mu TTZ. Ekintu kino kirina impact nene nnyo ku bulamu bwe obuliwo kati n'obwo obw'omu maaso. Bwe kitamuyamba nnyo ate kiyinza okumunnyika ekigenze wala. Blasio Mukasa Zambali yavuddeyo n'agamba nti nze His Excellence Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu is my president. Nakidingana emirundi n'emirundi nga bwe tujja okulaba mu kavidiyo kano. Ndowooza kansooke nkutwale mu kavidiyo kano osooke okalozeeko ate ndyoke nkomewo twongere okuttaanya ku nsonga y'emu. Wabula nga bwe tukomawo tulina ate amawulire agava mu basiraamu. Abasiraamu beekozeemu omulimu naddala abo abasiraamu ba land friends, ba councils, ba lawyer bagamba nti nedda bo bavuddeyo beeyimirire ebintu by'obusiraamu nga tebinateekebwa ku nnyondo kutundibwa. Kale bwe tukomawo okuva mu kavidiyo kano aka Zambali Blasio Mukasa tujja kubanga tuttaanya ate ensonga ey'abasiraamu okubeera nga bavuddeyo ba lawyer abasiraamu okulwanira ebintu by'obusiraamu bibeere nga tebitundibwa ku nnyondo. Kale nkujjukiza gwe omupyako mukutu guno nti bambi subscribinga, commentinga, sharinga, don't forget to turn on the notification bell tubeere nga amawulire gaffe gasobola okutuukako mu bwangu nnyo wonna woobeera oli. Ate buli lwolikinga no sharinga kavidiyo kano kafuna mileage okubeera nga kasobola okutambula okubona amawanga wonawona. Katugende direct mu kavidiyo ka Blasio Mukasa tulabe amaanyi n'obuvumu bwe yakozesezza mu kavidiyo kano kwegamba n'essanyu n'okwagala okw'amaanyi nnyo kwe yalaze eri omwami Bobi Wine era ne banankyukakyuka nga bonna bamuwa obuwagizi obw'amaanyi. My president,
my president ekijja kijje iseye wange ate nekanja kutuuka. His Excellency the President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omuweereza wa Tariki Media egakolesaanya mu kavidiyo ako aka Mwami Blasio Zambali Mukasa nga bwe yabadde ayaniriza pulezidenti we nga bwe yakitadde, era abantu bangi nnyo bavuddeyo ne babeera n'engeri gye bateekawo endowooza zaabwe olwaki omwami ono Zambali Blasio Mukasa omusomi w'amawulire omukukuutivu ate era nga omunoonyereza w'amawulire ate nga host wa program Barometer. Ampuliriza njagala tugende mpola. Omwami ono Blasio Zambali Mukasa mukozi wa television NBS, era nga eno television NBS tugimanyi bulungi nnyo nti kulirwa abantu abali ku ludda olwa government oba oludda olwa NRM, era nga ono mukozi waabwe, era omukozi gwe babadde tebalinamu kwekeka kwonna, omukozi gwe beesiga obulungi, era nga mukozi waabwe gwe balinamu obwesige obw'ekitalo. Kaakati bw'avaayo nayogera ensonga ng'eno n'ayanja ensonga ng'eno mu lujjudde lw'abantu n'alagira ddala sayidi gy'agwa nti ate tali ku sayidi y'abakama be, kiki kitegeeza eri ku sayidi y'omulimu gwe. Twalirabanga Blasio afiirwa omulimu gwe nga news anchor ku NBS, era yagendereddwamu ki? Yagenderedde ki okukola ekintu kino? Ye Blasio Zambali Mukasa nkyemanyi nti yabadde ayina ebigendererwa bye mu kukola ekintu nga kino, nga ekimu ku byo nze kyendowooza nti omwami Blasio Zambali Mukasa yabadde ekisooka yagezaako okwemaketinga eri bannabyabufuzi olw'okuba nti tusemberedde omwaka 2026 alabike nga ateekebwa ku bifo ebyokumwanjo, maybe nga ba campaigning manager nga abasobola okunoonyereza bannabyabufuzi obululu olw'eddoboozi lye ery'omwanguka, asobola okubeera nga asobola okukomandinga rallies bulungi. Kyova olaba nti ye yavuddeyo yadde babadde tebamulaba n'avaayo n'asobola okwemaketinga. Ekyo kimu. Ekyokubiri kyalibeera nti Blasio Zambali Mukasa agezaako okuvaayo yeerage mu public nti is a potential candidate, ndowooza mu bifo yonna gy'abeera nti asobola okwesimbawo maybe ku bwa MP. So yalibeera nga yatutte omukisa gwe gumu okukozesa abeere nga ayingira mu active politics, ave ndowooza mu byamawulire abeere nga asobola okubeera nga yeesimbawo nga maybe MP, maybe tomanya okwesimbawo kwonna mu active politics, n'okubeera nti amaze ebbanga ddene nga ahostinga programs Barometer nga nayo programu ya byabufuzi, ekitegeeza nti at least afunye experience nene nnyo mu kuhostinga abantu bannabyabufuzi ab'enjawulo. So yalibeera nga ye nga kennyini ayagala okuyingirawo nga munnabyabufuzi. Ekyokusatu ate ekiri most probable kwe kubeera nti yali kikozesanga ayagala okufuna ndowooza obutuuze mu nsi eza Europe, nga akikozesa nti kaneeyanjule mu bantu saidi wa jengwa, then oluvannyuma nkikozese nti kati nfuna okutiisibwatiisibwa n'okutulugunyizibwa okuva lwe nakola statement bwetyo, kati munyambe mumpe obutuuze mu nsi gundi, mumpe mu obutuuze mu America, mumpe obutuuze mu Sweden, mumanyi mu nsi ezo ez'abazungu bawa nnyo priority abantu ababa balina okutiisibwatiisibwa mu nsi zaabwe. Kaakati katulabe strategy bwebanga yeyo gye yabadde ayimiriddeko eneemuyamba. Ebyo byonna birowoozo byange nze nga omuntu, sigamba nti kyekyo, naye nga ekintu kye yakoze kyo tekikolebwa muntu yenna mutiitiizi okujjako nga era wabadde olina ekigendererwa. Kaakati eyo nga tuvuddeyo, abasiraamu baloya abasiraamu bavuddeyo ne bagamba nti
tujja kugenda tuwaabire Mufti Mubajje okutunda ebintu by'Obuyisiraamu ate era tuwaabire n'oyo gwe yabiguza nga bwe babiguza nga bagamba nti nedda bano bombi ababiri baali ku ludda lwe lumu nga baagala kyenkana kweguza bintu bya Buyisiraamu kubanga gwe yatunda yali amanyi bulungi nti byatunda si bibye ate nga neyagula yamanya bulungi nti ebintu byagula kuliko abasenze kuliko abantu abalala era lwaki yasasula nga lwaki asasula so no abasiraamu bagamba nti okufa n'obutanyagwa bagenda kuba Mubajje ne munne gwe yaguza Justus Kyabahwa babakube mu mbuga z'amateeka nga tebannatuuka ku level etunda bintu bya Busiraamu ku Nyondo. Jjukira nti wabulayo wiiki emu bumu nnaku z'omwezi nga 21 omwezi ogwa Desemba guno mwaka 2023 kooti ey'obusuubuzi oba giyite commercial court division ku high court yali yasalawo nti kasita olunaku olutuuka nga Uganda Muslim Supreme Council ekulirwa Mufti Mubajje Ramadhan Shaban tennasasula Justus Kyabahwa esente z'ababanja obuwumbi 19 ne milioni nga 4 ne sente zigwamu kitegeeza nti ebintu by'Obuyisiraamu byonna nga bwe byateekebwa ku listi okuli omuzigiti gwa Old Kampala okuli faamu y'emijeera okuli William Street omuzigiti omuzigiti gwa Nakasero kuliko ebyobugagga obumu ebiri Mbale kuliko omuzigiti oguli ku Lubasi Road Ejjinja kuliko ebya shares nyingi eza Uganda Muslim Supreme Council zeina mu companies so zonna ebyo byonna byali bya kutondebwa ku Nyondo kitegeeza nti ku Nyondo bwe tugamba nti bili emirundi ebiri asinga okuleeta esente nyingi gwe tukikwasa kati kyekyo bwe kiyimiridde katulabe abasiraamu mu kavidiyo kano nga bewera okukuba Shaban Ramadhan Mubajje mu mbuga ne Justus Kyabahwa okuyintasidinga kwegamba decision ya kooti eri. Jjukira nti bwe bakuba mu mbuga kitegeeza nti eno kooti kye yali esazeewo nti bateekewo auctioning etandike oluvannyuma olwa 21st kitegeeza nti ate ebeera nga court injunction again eyimiriza auctioning kakati okutuusa ate nga guli omusango gumaze okuwulirwa then auctioning bwegenda is it buying time or what byonna siyinza kumanya era sijja kulimba katulabe biki ba land friends abasiraamu kyeboogera. Transaction yaliwo wakati wa Kyabahwa ne Supreme Council yali ya kifere mu lulimi olwangu. His Eminence the Mufti, the Honorable Secretary General Ramadhan Mubajje ne Kyabahwa bonna baali ku side emu mu kwagala kubba ebintu bya Busiraamu nga bagenda mu ndagaano gye bamanyi nti nfu era tesobola kuteekebwa mu nkola. Lwaki? Baali bakimanye ettaka liriko abantu ate abamu nga abangi naye n'abanene be batasobola kusiguukululako okutegedde nga bamu balina ne saabuliizi zaabwe mu mateeka nga tugenda kumala bajjako naye ne bakola endagaano ne bakulaga nti mu nnaku 6 zokka bajja kuba abantu bonna bakoze eki babajjeeko abaabalema okugjako emyaka n'emyaka egiyise nti wano wabaddewo kulupya obulabbayi n'enkola egezaako okulaba nti nno bannayuganda abasiraamu bagibwako ebyobugagga byabwe mu kwesikwesi. Ekyo nno ffe nga balooya abasiraamu tetujja kigumiikiriza era y'ensonga lwaki tuzze mu kooti ezuule. Mujjukire emabega ekyo abagamba twassaawo akakiiko akanoonyereza. Bwe twagenza okutunuulira ebyazudde mu kakiiko ako twagenza okulaba nga ripooti ejja tuyamba okuggyako okutwala abantu abo abeetaba mu nkola eyo ey'okulaba nti nno banyaga ebyobugagga by'Obusiraamu mu kooti. Ffe tusazeewo okufungulako okusuuka tulage kooti nti amazima ddala bano abasajja bakulu
bali mu kkobaana okutwala ebyobugagga by'abasiraamu kye tutasobola kukkiriza yadde n'akatono. Era tuleese obujulizi n'obulala tukyabuleeta okwolesa nti omukulu Kyabahwa yali akitegedde bulungi nti kye yali agula tekyaliwo, kuba bye yali agula biriko bannyini byo abaali bamaze obbifuna. Liizi ani ataagiraba nti yali emaze okuweebwa omulala nga kuliko n'abatuuze? Ekyobugagga ky'ogula ng'omanyi nti kuliko abatuuze, olwo oba olidde kamanye ng'akoza n'owebbwa. Abawagizi ba Tariki Media mwena gye musinziira, abali e UK, abali USA, aba Netherlands, aba Turkey, abali mu Qatar, abali e Dubai, abali Saudi Arabia, abali e Uganda ewaffe ku butaka wennyini, abali mu Kenya, abali mu Africa and the world over. Nsiima nnyo ababeera naffe, abalaba bu video waffe in and out okuva gye butandikira ne gye bukoma, era nga mbeebaza nnyo obuwagizi bwe mutuwa, era njagala okubagamba nti tusiima nnyo mugende mu maaso n'okuwagizi, naffe tujja genda mu maaso okubeera nga tubaweereza byonna ebyo bye mwetaaga okuwulira. From me here, Tariki Media, I sign out. Bye bye. Thanks for watching Tariq Media. Don't forget to subscribe.